zizenyumye wetwali tukula byalinga bitya nzize mbabuulire ewaffe kye twakulira byali bitya ndi mwana wa kala. Amannya yenze Dad David owa DMS Records. Njagala nnyo omulimu guno era neebaza nnyo nammwe abavubuka abakozeemu omulimu okujja nga munoonya ebyafaayo byaffe tu experience yaffe n'abantu abatandika. Nze ndi audio producer ku DMS era ku kyombuuzizza Kyenzijukira omukutu guno gwa EM management mumbuuzizza ekintu kye batambuuzangako Kyenzijukira. Byenzijukira bingi naye bisinga okuba interesting ebikwataganya ddala butereevu ku mulimu guno. Ebiseera bye natandikiramu okuyiga production. Ebiseera ebyo waliwo kompyuta zaalinga Pentium 2. Kompyuta kuba nzijukira Pentium 3 zigenda otandika okujja ng'odeni producer. Zaalinga Pentium 12 mwaka gwa 2000. Ng'okutunulako ku kompyuta n'olaba kompyuta bw'oti nga gwagina ky'ogikozesa kigamba nga kompyuta etiisa n'okutiisa ogenda ogitunulako ng'olaba eriko obugambo buyitirivu. Jjukira n'amasimu gennyini gaali mbalirirwa. Kaakati nzijukira omusajja bamuyita Kalema Lexus. Tuba tuli eyo mu bidongo nga ngamba nze nkola ku studio nimugamba naye ggwe kyoyogedde okitegedde okola ku studio tinze nkolayo ku studio nga nze manyinza n'okusanga omuntu yenna nga akola ku studio kamayo tekisoboka. Ekirooto kyange nga bw'ogamba nti nze nkola mu White House eya Biden munnange nga mugamba leka kusaaga naawe okola mu studio nti nze gye nkola nga mugamba njagala tugende mutwaleyo nga tugenda nga ntuuka mu studio yali awo omusajja bamuyita Big for real najja nankumbi nga nyingira mu studio omusajja nga nyanyirizanga ebyaddala nga studio nentandika okulaba kompyuta ebya music byonna nali mbimanyi byonna bikolagana emizali mbimanyi naye nga mmanyi sirina mukisa wonna we nyinza gujja nyinza kuyita kusembererako byuma ebyo ebya studio nange mbeeko nekyenkola bwe ntuuka wali nendabanga ebintu babiina naye ate bo nga tebamanyi bikuba ndaba bayina ennanga bayina waliwo gitaazi byonna nali mbimanyi nenzija ne mbakubiramu ennanga nabo ne basanyuka nnyo ne banjagala nange nenkisanyukira nnyo ekintu ekyo so akyerabira. Era mu vidiyo yange ebiseera bye nakolayo oluyimba mulimu omusajja omuyita Aliyawe mwali mu vidiyo eyo oba ne Kalema alabika tebaamukwata naye yaliwo. Naye buli wentunulira vidiyo eyo nzijukira ebiseera ebyo we natandika okugenda ku Green Grass studio nentandika okulaba studio nange nenkwata ku kompyuta ne kwegamba it was so amazing. Kyali kyamaanyi nnyo gyendi kifaananako. Era olunaku lwe nasinkana omuyimbi Mesach Semakula abatuuliriza abo abalaba ku mulembe guno kirabika ebintu bye tunyumya ndoza tebikyakola mboozi naye bo bannange abali mu myaka gyange bamanyi kye ŋŋamba. Lwali lumu nali naakakolera omuvubuka gwe bayita Hildaman ndowooza yali nga 2 nga mu 2 nga mukoledde oluyimba lwe bayita Mazongoto. Kakati oluyimba ne lutandika abantu ne balwagala nnyo ne lukyaka mangu nnyo awo. Kati ne wabaawo Mesach yali akoze studio naye jjukira yali akolera ku Dream Studio. Kati n'akyuka n'ayita omusajja bamuyita Serukwaya naga oyinza okunoonyeza omuvubuka yakubye ebintu ebyo kuba luli kyali tekimanyikiddwa ng'abantu abakuba babeera Dr. T waliwo Joy Tabulaawo Dream Studio endala obaani balala baali bagenda ba team. Kati nga studio ziba zimanyikiddwa nga tewaliyo guntu gwe basuubira kukola kintu ky'amaanyi
kyanjawulo okuva ewalala. Laba nze bwe njankola oluyimba luyinza okuyita mega hit nga ndi eyo Kasubi, omusajja Serukwaya najja nampita nannoonya nantuukako naŋŋamba nze bawagundi naye Mesach ayagala kukulaba. Nemugamba Mesach ayagala kundaba. Simanyi oba oyinza otegeera kyekitegeeza. Mesach omwaka ogwo oba emyaka ng'ebiri emabega yali yakawangula nga yakakola erinnya erya ddala naye nga yakawangula award eya Male Artist of the Year. Ebiseera ebyo nga ne award bakyaziyita Palm Award bamwe mubimanyi nga z'amaanyi nnyo ng'era kyamaanyi nnyo omuntu okubeera ng'owangudde award ye. Yali muyimbi nnyo ng'alina ezo ennyimba Siggo Nsiimira zaani nga wattabu nnyo. Nalinga emabega eri we nakubiranga mu band nga sinnabasisinkana bino ebya studio kuba nze nasooka kukola mu band gye bayita Savannah. Nalinga gye nayigira okukuba ebintu bino nga nvudde mu ssomero. Kakati nentandika bwentyo nenvaamu nengenda mu band agiyita Millennium nga bwe mba nnyimba za Mesach. Ensonga lwaki kyali so wonderful nga nyimba za Mesach. Kati laba bwe bajja baŋŋamba nti Mesach akuyita ng'ebiseera ebyo pozi gumulembe guno ebiseera ebyo nga tulina oyinza kusanga muyimbi n'omukwatako ng'omugjawo nga ye nga kitya ng'ovuddewa ne baŋŋamba nti akuyita nenzijja nentuuka kalenda nali sigiyingirangamu mu studio bwe mbeeramu bwebo nali Kasubi nentuukawo nenengera Mesach nemusemberera nambuuzaako. Abaana abali ku mulembe guno ogwa digito mina kye mutamanyi tomanyi kye kitegeeza. Simanyi kuba kati ne bwosisinkana Obama kiyinza okuba kya tekyenkana nga nze bwe nasisinkana Mesach. Simanyi gweoyinza kusisinkana oba ffe abakkiriza nga bwe tunaasisinkana Yesu. Natunuulira Mesach ng'ali awo nga ndi awo nga mbuuzaako nga njogera naye nimugamba yeggwe nimugamba naye omanyi bwe nkwagala nimugamba nkulabyeko nti ye ku lwennyini Mesach nantwala mu studio era nenfuna ekyekanga ekyokubiri. Nali sibeeranko mu studio zino ezikozesa system ya Macintosh ndowooza mmwe temubimanyi naye kale kyemwasalako kyemuyibye mayita Mac kyo kyatunda oba balina erinnya eddala babiyita ziyita batya erya bulijjo aliwo erinnya eddala Mac computers ezikasa kubanga kwaliwo computer za mirundi ebiri system eya Windows ne system eno bagiyita Apple abamu ekya Apple ndowooza mukitegeera. Kati nga sibeeranko mu system mu studio nga ya system nga mpayalinga erimu waya eriko mix ennene eriko biki eriko ebyuma eriko biri byonna nga ebyo sibirabangako. Mesach nga abiyina nga yabigula nantuza naŋŋamba kubamu oluyimba naye nga nze nva nali nkozesa ebiseera bye Fruity Loops. Jjukira Mesach studio sigirabangako ebyuma oyinza okugamba y'abazungu nga ninganga omuntu avudde mu kyalo naye nga mbeera Kampala bulijjo. Kyali very amazing to me. Era kyova olaba bwe nali mu studio ya Mesach ndowooza walinganga 2:5 awo 2:6 kuba kitobero kigenda okubaawo ekyo kye twateekamu oluyimba lwa Follow Mazongoto nali nkola wa Mesach. Bannange nawulira essanyu ekyasingira ddala okunsanyusa bwe mmala Mesach bw'aŋŋamba nti nkubiramu ne mukubiramu okuba ebikuba byo nali mbimanyi zinava butonga music ye mumanyi era kyekintu kye nasinga okukola nga surprise buli we natuukanga ng'ojja kaddoogo naye nga bwe nkwata okukubaawo nga egamba wabiyigirawa. Nzirayo nyumiza musaazi bwe namaliriza nyumiza musaazi gwe nalinga mbeera naye musaazi Tom era nakati nkyabeera naye ku DMS naye nga tennaba kufuuka DMS tukyagiyita Hope yali Kasubi. Kaakati ne mugamba okimanyi nti nno mbadde wa Mesach
ekyewuunyisa yampa siringi mutwalo. Ezo sente zaali nnyite zaali zakyamisana. Jjukira omutwalo Mesach gwe yampa for the first day nasooka omulaba. Oba ye yali amanya ampadde 10,000. Era nalwawo zirya naye omusajja ono ayinza okuba yabadde ampa 5 oba 10 ne yeerabira oba yaŋŋambye funa kyenyi ne yeerabira. Nalwawo zirya naye nga musaazi omusajja oba yeerabidde sente ze. Naye mbeera naso ninga kati bwe naddayo olulala like after 2 days era nampa omutwalo ng'ate biri teyabyogerako mboba neerabira munnange nenja nkuwa sente zange. Anyway, a lot to tell. Naye ebitonotono ze mbazi yange mpambuko. Naye neyanza nnyo mwenna betusharinga nabo obubaka buno aba EM manager abani wange era producer munnange Ken Nice. Nkwagaliza nnyo buli kimu kubanga okoledde ddala ekintu ekisinga obulungi okugezaako okulaba nga oyitimula ebitone bya bannayuganda n'okugjayo abantu nga ffe ensi bwebadde tesuubira nti ekyasobola okutulabako kubanga wetwogerera kati banaatera tuteeka mu bitabo ebyafaayo. Naye mwebale nnyo abavubuka mbakuutira nti mweyongere okwagala bye mukola ate mubiyige mu bukugu profession. Bw'onooba tosobodde kuyiga bintu mu bukugu bijja kutawaanya ate mubeere nnyo ba researchers abanoonyereza kuba kakati omulembe gwe tuliko ebintu biggwako mangu. Olina okuba ng'omanyi styles, olina okuba ng'omanyi computer nnyo, olina okuba ebintu bingi. So mweyongere okusoma mbeere bayivu, music wa Uganda ajja tutumbuka. Mwebale nnyo. Ndi mwana wa kalo bakutuma ku dduuka ng'ogenda obuyimba n'otuuka obyerabidde. Ndi mwana wa kalo bw'otya amazzi n'aba bigere nga bakebera omugongo